How about that? We start again and see how it is gonna be. Log on. It's chilly back at it again. Yes. 7 o'clock in the morning. Metwe yagalidde mbintu by'omwana ono ate akola bya swaga. Naye oba wali tuvaako tulikola ki? Tweyagalidde mbintu by'omwana ono kyokka tatugambako. Atukolera bya tabbu. Ono teri ali munzijjako nze nawe tolina kyongamba ono omunzijjeko otya. Jalla jala akola bya kanyumunywera. Galawo. Omwana oyo wasuza otya yanga Dangote, wasuza otya Yasini, wasuza otya mwenna abakolera ku bizimba awo abali ku office za speaker muli mutya abakungu abazuukuse abakulu ba police, dignitaries, diplomats, technocrats, mugamba mutya America aidale Nsoboga oli otakyali wange Nsoboga haidale ogamba kya America tebalina kitegeera naye they are in for it. Baddest of all time aidale Nsoboga muva wala oli otya jebale tulina oyitamu mu yuna kama mbaya ni mbaya naye nga tuli tutya Saturday settings I will load and clear ebirala bireke naawe set yourself to ichuli tutandikirewo senga nali mmanyi nti ekkanzu zifuna senkale nalwawo naye okusookera ddala kasooke nebaze peace my sister from London yandetedde ebintu ebyakabi kano okalaba kaakabi masannyalaze olugenda ichulikolo kaaka peace nekazikira. Thank you so very much. Nkagala nzo kazenoni toza no kabaddako kokka esimu wano otunda kitu kigule kanzu zifuna kanzu zifuna nsigaza 3 ekanzu zifunira ddala. Yes, ekanzu zo zifuna. Your net worth is your capital. Mama nabagamba obutayi naye balese buli kaye katusibe buno ne mukama apatabali. Peace mukwano. Bino byenjagala, bino byenkola ki? Bino byenjagala. Yes. Ekanzu siga zambale. Kanzu siga zambale. Simanyi Uganda teri ki otunda kiba kigule. Funa kyo otunda bakigule. Isma zisedde. Magogo yatutte 3 Lulina atwala Yusufu Gaddafi ekanzo sente zo sinna ziraba otunda kiba kigule funa kyotunda sawe simanyi chuli tonkubira ekiretera omutima okutya gutya nti mpola nakuddiza enkya ale inde otunda kiba kigule gwe tunda kintu kyo oba oyina bakiraya nti otunda kintu kyo kanzu kati ne woba oyagala kanzu enkya ng'oyina million 10 siina kanzu kubanga endala zijja Monday. Your net worth is your capital. Yes, gwe gitunde 3 oba gitunde 5 sinze gwe eziddugala zaba NUP mpyaka ogirabye mpyaka ya kanzu senga namanya nti kanzu zifuna langi yandinzijewa n'osiiga n'oyingiramu obuntu naye eddakiika 2 omuntu akimye kanzu endala sente batadde namu pound
ngodda otunda kiba kigule nteekawo marketidde teekamu ebintu byotunda era toteekawo simanyi gavumenti mbi Uganda tetuyiiza birimu otunda kitu kigule kanzu nsigaza bbiri otunda kitu kigule oba toyina kyotunda toyina ngeri gyojja funa ssente otunda ki ababulidde batunda mulaba batunda bubina yes otunda ki bakigule eriso mu London baligula ekibumba kidini ogana nze kansigaze kechi nina emyaka 5 tiye emwe entambuza paka kwa 5 mu omusa tiye mitwale biri ja pound nti munzije mungende otunda ki sagala sente zidugaleze ez'omugalaji sagala zibampya kati Sandra Liyani anno agenda okunkubira akaana gende wa Kristo Panda owulidde my darling yajja ekiri kubanga kamanyisebo ndi nte y'abato siruma kati kajja kese olusanyukanga ngeza n'enkulaba ku geeti yange Sandra Liyani I will stone you byonna byemwagala byonna byemwogera byonna mubyogere naye temunzijukiza temunzijukiza teri ayinza kunzija mu kutunda makanzu tewali muntu yenna akyayinza kunzija mu kutunda makanzu kubanga oli makutumu gwe nafuna atunga ekkanzu yanjawulo sente teneerabiza Mukama sente yeerabiriza ddala Mukama Katonda abantu bangi beerabidde Mukama lwaki lwa sente Inna Allaha malaikata yusalluna ala nabi ya hayyu alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar ti Allahu akbar walillahi alhamdu sawmu karimu Ramadani sawmu etuuse ejja omuntu yenna ng'oli musiraamu ng'olinamu ku busobozi tukwatireko tusobole okugula ya saluna tuzitambuze ku mizikiti egy'enjawulo gye tunaaba tusobodde otuuka kikutuuseeko embeera olw'obudde mu nsi gy'obeera oyinza okwesanga ng'essaawa z'okusiiba nnyingi naddala abali mu Europe mu winter time oyinza osanga ekisibo nga kistretchinga to 18 hours like in Sweden, Finland, Norway, Denmark, Amsterdam. When it is winter time ekisibo kiyinza stretchinga 18 hours. Nevertheless kati kigenda kita cause we are past February tulimo no March bugenda buta. However woba oyinamu obusobozi Veronica Brandi abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa abalinamu kasenti abamanyidde ddala okuyamba Sala Joy mazaalibwa ago gano gulirayo ku basiraamu tasubiyat inamata kasita obeera ng'olina influence ebyeddiini obeera obisapasinze. That's why mundaba nga ngende wa Pastor Bugembe ne watabulayo akaayana cause the pastor just a Muslim simanye rolo figure model simanya nabadde Makerere University. Yes Mukama Katonda w'ebbeeyi mu nsi eno atuzuukusizza asinga bonna abalala bangi tebasobodde bagagga nnyo naye bali ku bitanda buli ssaawa bamukolako ne ssente empitirivu aziina naye obulwadde tebuwona. Abantu be bagamba kimu ajja kuba bulungi wabula we bakubuulira ssente ze bakakozesa ne weewuunya awo nno wootira Mukama n'ogamba mpi ssente ya mwaka nga sirwadde ng'ate n'akasente sikabadde nawo. N'olaba endwadde ezikutta abantu ng'ezeetaaga obuwanana bw'ensimbi Allahu yaalamu ne butakwatako naye nga tokola kwekengera kw'amaanyi olinga abalala ababufuna naye Mukama Katonda n'akuyamba n'omalako omwaka ng'oli yala n'ofata omulala ng'ate tolwadde n'otamwebaza era owoza kimu yankuumira mbwavu bakuwa obugagga nga naye osiiba ku ddwaliro bagagga bangi be mulaba
ng'ayina akantu balina okukakyusa buli mwezi ka mutwalo gwa euro kati gwataguyina ate n'otalwala tolabanga mukama akuyinako feva boto bw'oyina okukeera omutendereze ogambe mukama katonda oli w'amaanyi olaba ndi mulamu ku lwaleero mu bangi bonna mu nsi eno abatasobodde zuukuka bangi b'otuggyeko ababadde baagala otuuka ku duniya magulu ga maama we n'atavaawo nzaani am blessed nja kukusinza ebbanga lyonna amiina ya rabbul aalamiina essaala ewedde nze nsaba essaala ng'erina okugenda ewa mukama agiwulire ng'erimu ebinnonogo ichuli alone yes ichuli ki ichuli alone tutandise tuyina Purple Party movement Purple Party movement eno movement yatandikawo 10 years ago simple young man had a dream started it with all belief ng'alaba yaya ajafunamu later on in life nikigeja kivolving abantu bangi as time goes by ne need be yekanganga tete kikyasobola kuba kikeyeka Purple Party turned out to be a movement netulabanga yesobola okukola okucollectinga bana Uganda wamu netuddamu netuseringa Ugandan arts crafts music combine comedy nga tetumwerabidde bwetuba ne movement zino after research balaba nti abantu bonna batubeatings no matter how good our children are in singing, in participating, in comedy, in MCing, bali batusinga because they have a movement from their country to abroad. Kati ne basalawo ne baga kati country before self kyekiyinza otunda. Daga being a simple man ne mukyala we Lisa ne banne bakola nabo mu management youthful generation ne batandika movement eyo. You can all testify into Purple Party kyekivulu kyaba youth kyotawuliramu nnyo mizolombo simanyi bamubye essimu babakutte balwanye bayina engeri gye batunda theme nga ya muvubuka ali mindful hopeful for the future. Now bwe bamala ogikola yonna setup yaabwe mbalala babeera n'abantu bangi mbalala Ntebe Gulu everywhere promoting talent and now the movement is sikyabwe bokka they brought different people okusobola otambuza movement eyo chovola bandura ntula newunya abadde eri bagamba simanyi Purple Party Dubai yabasala atayina kyeyatusala. First of all twali ku kyetuyita visibility study. Gwatamanyi visibility study kitwale bwoti nti oyagala gula motoka mu bondi naye n'osooka ogenda yennaku esi ng'olambula ku motoka oleme kujja buzi ogule fa ekyo kye bayita visibility ki visibility study. Yes oba benchmarking twakoze oku benchmarkinga. Is it benchmarking? Benchmarking. Twatuuse Dubai for visibility study. Is it possible? And it was so massive. Simanyi bantu gye bajja palapaso bijje kunze spokesperson wa Purple Party. This is why I'm telling you buli wogwamu amaanyi teka ekichuli fie example kati nze Purple Party wali ogindabyemu naye batuula ne bakola bati ne bagamba mwogezi ki mu bwogezi ne bagamba na one years anybody years still ichuli alone bweto nga siri ku posta ng'abayimbi chapa ku buli continent London me coming nzija London we are coming kati movement zino zeziyambye Burna Boy Bakizi Daniel. Yes era abayimbi abataba Nigeria movement zaabwe zibayambye ziwanu fest zibagenda batambuza mu nsi bwe bagitegeka batekako abayimbi baabwe bangi nnyo ne bapukamingi unlike abayimbi bawano boyita Burna Boy kusayinza oteekawo bapukamingi nga banagamba ati no be promoting. So ladies and gentlemen, Purple Party is a movement.
twabadde Dubai and it does not stop. Tesobola kudda reverse. Movement tedda reverse any movement. Kati tugenda London. From London to Europe. From Europe to America. N'olwensonga eyo nkubiriza ba minisita mwenna ebitongole ebyenjawulo stakeholders, office of the speaker. Rajab, I'm going to send you the letter. Because tuli ku unity, oneness, love Uganda, build Uganda. Ebirala byonna regardless. Tulabye ku bavuma country, tulabye ku bagichawa, tulabye ku bobufuzi bebiyuziza tubizudde nti ebyobufuzi byonna nga weebiri. We are still Ugandans. So we need ekintu ekiri beyond politics. Kati yeno Purple Party movements. You can surely tell. Nzenze kaliko webya politics. Era ndowooza bebandaba. Babeera bati baddaagala bakaba bannange tayingizaamu ebyobufuzi tayingizaamu. Yes. But because I'm a well-defined talker, manyi okwogera di where and when. Nze nina emboozi z'omuntu agenda offa. Mbaako ebigambo byemunyumizaawo. Ng'anaatera offa mumulaba. Nina ebigambo byemugamba. Azadde n'ekiso. Asindise. Eyalwadde empagama. Akagumba gwe kaalakidde. Nina every sort of category. So don't be worried. Kati movement eno tugitwala mpaka wa London. Talent nyingi nye ziri e Bulaaya. Naye nga ne we bayimba batya. Tetusobola bafuna mu Uganda tetumanya tetubamanya bagwamu amaanyi baluzinga hope abaana bali mu Sweden bayimba baseka nova bayimba. Tuyina abaana bakwa ne talent zonna zifiira tuyina abasambi b'omupiira byali bikubwe navira mu Sweden 500 ng'abaana babayita bamesa bonna bali kimaani okudda because tetuyina oneness. Twetaaga tukole movement egendo tuyamba abawala baffe abali mu Bulaaya wokwana akawala akazungu kasendere muddugavu mulenzi. This is what Gambians do, Nigerians kyebakola ne bazaala bamulaati bangi. Bamulaati be bagenda basika bannaabwe babbana boy ne bakuba enarena simanyi ezo za arena. Naye nga temukola ekyo ate omuwolo waba n'omuzungu ate yamugaana abaddugavu. Please. Twetaaga unity at its best. Ne Diamond ne bwagezezaako kiganye naye kiganye okupenetratinga bali bakupenetratinga kubanga bali unity. Nigeria bosanga wanera balina olugezigezi lwe bateeka mu mbeera ne wogenda mu byalo music waba Nigeria yakuba ekyo kye muyinusoka mulowoozeeko. So oluvannyuma lw'okunonda ng'omwogezi tulina okusolicitinga support, fundraise, sponsorship. Tutuuke London nga kiri massive. Tusaba abantu mwenna be tugenda otutuukako. Wenkonkona ku office yo Prime Minister Nabbanja. Kino kitegerewo kiri brief. Yes, Ajat ICT kwagala nnyo Ajat Zubeda. Nesi kulaba buli wenzija ku office yo. Kuruno baluwa agireeta. Beera wogi receiving otegere kyegamba. Kiyamba nnyo okuzza abantu bonna tubeere one person. Uganda badde egeze mu to the dogs okuwemula okuyomba. Twetaagawo ekintu ekya oneness tukumekuma abavubuka once again. Eno movement tebeerekako nga toyina waaka. Ng'ani akulowooza kubalowooza kubayina ki waka. Olaba ekyuli wengeze ku posta endala nga gundi tagendanga ku posta tebamubuukinga ekyuli bamubuukinga nga muyimbi anti buli saa tuba ku posta ne bavijje mbase bali abakabi ba DJ Roger badaaga ensikati so bamanya abaana abo mu kwetegeera simanyi babeera ku Instagram ne bayetaaniya naye tumaze tuba penetrate nze big up Suna Ben Bazira Tone fe baloko tuyingiridde ba abani bade paka batuyise the economy bagamba ichuli soko je but initially bandimpise but we are very strong kale movement yeno etuyambe
to galvanizing support. Lwaki ndi ku timu eyo nzenze nyini mbadde participant mu kuyuza kati kiba kirungi nnyo nembeera ate participant mu kuzimba set a thief to catch a thief. Nze yabadde atabonkanya kati nze neetaaga okubeera mu unity movement. Purple Party is beyond music. It's fun, different talents, different people, bloggers, vloggers, YouTubers, you're gonna sanko neba TikTokers. This time around, London, tujja mulagenti musinga ate Dubai. Tugendo veranda ngate Sweden ngate ebyeranda temuli movement ekule mu dakika temuli mujalaba nga tuteeka show arena O2 nga tuteeka wali mu kisawe wa Scandinavia wali ekisawe kye Sweden nakyo bakiyita arena yes nga tutadde mu Coca-Cola Dubai nga tutaddeko bakenzo baguluredi bagudi bakididi okitegeera bakapeki kapiripiti nga tutaddeko bageto youth bonna kati buli obalaba stages nene ne momentum n'okuyiiya ebyamaanyi naye olw'okubanga bambi ne bw'anaayimba ennyo Luusi Ngendo mugenda muyita Kisoga simanyi Mitiyana simanyi Nimrodi Luwero no offense basaana bayimba eyo naye nga waliwo target ebali mu mutwe nga woolabe Jamaica nti buli muyimbi ayagala okgendako ku Sting mu America buli muyimbi ayagala oyimbako ku Super Bowl. Yes, buli muntu weba kugamba nti gwogenda oyimba ku Super Bowl manyirawo nti buli kalango kali awo World Cup okitegeera naye toliyimbayo solonga toyina biga picture mu maaso go. Picture ejasigala kwenkana Kamiliyoni, kwenkana Bobi Wine, kwenkana simanyi Bebe Kulu. Naye nga ate weetaaga picture n'olaba stage n'oga no. Sijja kwawukana na Jeff nze Gulunedi. Kankolere nnyo ntuuke kweyo stage. Kyetaaga kyoteeka okutuuka kweyo stage. Naye buli woonolaba nti zino stage za Comedy Store mwangi omusanyusaamu gumu ng'ogituuseeko tekijja kuleeta kuyiiya kw'amaanyi. Nasanyukidde nnyo Nisenuro kubanga wagenze wa Kama Ivan. Nisenuro ali so intelligent ate nga ali creative naye nange simanyi kimulemesezza kuyimba. Nisenuro olugezigezi lwamusukka ne w'omutunuulira mu face ayogera simanyi geetaaga management. I am very hopeful ne Kama Ivan ndowooza ogenda kuba ennyimba ezakabi kuba mwana n'oziwandiika ennyimba bwe zityo n'obulwamu gwe ate yita songa 10. Kino kyonna ekya Purple Party kyekibuildinga ku kiri kyembagambye don't escape to be in a community. Ne mu America ne wowangaalira Abu Dhabi, this is my new calling. Be united. Nti the government ne weeba esobola eyagala bayamba eyagala bali united. Cheve kwate emitwalo 15 ejja dola negiteeka mu yuna kubanga yuna emaze banga ngeraga government nti eri organized wadde nga teyina wadde kantu konna bayayi naye because basooka ne bakola structure ne babeera nti North America Association kwa association kati awo government etunula kuki ku organization. Twali tugitandise mu Sweden ne bitagenda bulungi nezisaana zibenga buli ssaawa tulina unity we tuli tovanga ku community. Omuntu takujja ku community simanyi bannayuganda babi bannayuganda bantama byonna bikutame naye tobavaako community tegulwa. It is beyond money, it is beyond the job, it is beyond self egos weetaaga community wonna wooli. Nkukubiriza ogenda okuligestalinga mu America osobola okulonda Muvawala ne Patrick Ogwanga anti yuna esembedde obudde bugenda oba oli mu state mooli tukubiriza constitution ekyukemu abantu bavotinge nga ale ate era balonde nga ale batuuke nga ku yuna nga bategedde omukulembeze
mukulembeze olwo nno pate zitandike naye bwe luliyo okulonda we waliyo pate akavuyo ne kasukka okubba obululu okukaayana kino abali mu Amerika mulina kikyusaamu anti mugamba muli mu nsi eyamalayo naye ate bye mukola biringa byakulonda kwe Uganda naddala okwa by election anti ovaamu totegedde mutuufu ono akaayana nti banzibye ate oli agamba nti nedda tumuwangudde bimaliriza tobitegedde naye olaba balabi nga balina omukulembeze tuyinza okukolawo ekyenjawulo community zaffe ne zibaako bye zituukako ne zigulanga obutaka obukolanga bulimbo okusobozesa abatasobodde kuddaka kuziikibwa oluusi nga ne insurance tayina okufuna we bakuziika nga toyina insurance credit toyinaako muntu wo emitawaana nga wegijja ku bantu abagenda mu Europe bokka nga you are only finding way for the first time kizibu obutabaako mu bbanja ekizibu kiyinza okutuukako nga teweetegekerawo nga munange okyalaba oli muto anti baatukolera okufa nga toyinza kulowoozaako bwe weeraba akanyama ne 6 packs ne babbebi okutegeera olaba ng'okyaliwo era ne munjogeranga bweri mukeera kunnangiranga ekyuli bwe ŋŋenda ofa balekera ensi eno ne mutamanya nti atwala abantu yetasosola atwala n'ali mu magulu ga nnyina omuzibe obutanaaba mu maaso n'abalya kasasiro oli teyeeguya tomubuulira kyakkola naye buli ssaawa olw'okuba gwe obakolera ng'okufa okulaba ku bakadde kikuleetera okulowooza nti okyaliwo ebbanga ddene munnange ogenda olaba nga otofudde nga wokuziika weewali ng'akasente ku kaadi wakaterekako buli muntu kimugwako wano tusaba community zibeereza awamu genda beera mu community Abu Dhabi beera mu community Doha beera mu community South Africa wenyigire mu bukulembeze otegeere ebintu ebitambula mu nsi yo ebyobuvunaanyizibwa omuyimbi bamuyita kitaka Elijah wa Swangs Avenue akayimba ayina kalungi nnyo omuto bamuyita Violeta abawala babayita Katale and Kando Ruth Ngendo Pinky ate era ne kapiripiti kapeke same time yes munange ekanzu zo ntundira ddala nkubira nkuleetera ekanzu eno si ekanzu ya bulijjo tewekkiriranya baako kyotunda bajja kufuna abakigula mu ttaka mwendi mu kusiiga langi mwendi ate wuyo mu makanzu mwendi Uganda nsejjudde opportunities va kuzikusibira opportunity egi otandika ekintu eki n'olunda enkoko n'olima vanira no ogenda omumaliriza ng'olina ebintu byonna bye wali oloota yes Uganda is a virgin country with the opportunities okola ekintu eki omukisa ogwo otandika ogumultiplyinga every day yes nze nnunda ebisolo ndi mu mbuzi nja kulaga embuzi ojja kutya kagamba Uganda ekuwa opportunity amisi yagamba Uganda ekuwa opportunity every day si wali nti nno simanyi okola mu DHL punkt salute full stop kyakabi naye era kireeta bowadomu olumala okukola 8 hours nodda mu apartment olumala okukola 8 hours nodda mu apartment n'otambula kawo mu buduuka tetoyinza kugula bintu every day nodda mu apartment n'obeera mu robot life naye wano nofuna $2,000,000 nodduka ku kataka n'ogenda ku hardware walodi nosasula ku mabaati n'ogenda ku roofing nosasula ku kino nosasula ku cement nosasula ku mbuzi ogenda omumaliriza nga stupidi oli ku ndala. Ladies and gentlemen, mbagala nnyo mbagalira ddala abakeeze mwebale nnyo okukera all the time. Nasanyuse nnyo okubeerako ku Makerere University once again. Oh, was amazing. So Makerere yaleeta obugaali bw'eddeni maakabuno okapangisa wali n'ogenda eri ku tekyalina kutambula bannange university nene okuva ku main building ogende ku technology otuuka okooye esaati etuuya gyekwawa
basi bolutaayitaayi nesebo kati waliwo obugaali oli bwaswaga bulinga buno obwe Europe sebo bwetupangisa ne Makerere gye buli kyakabi nnyo ekyo Makerere University nabaddeyo nembuuza ku baana amanya abantu banjagalira ddala ebiri siriyasi natuuse wali mbaana b'amasomero aya ikyuli wafo oyo tumwagala nnyo amasomero gampitira ddala Gavanesi bitandise gwe nayingidde ku university omanyize ndi very simple person nayingidde ku university mama nagenze ku wino mama abana ni skini balimba icyo yali wala nyate bajeno nagenze ku Road Development Center mubaloya bajaji nze newunya n'abantu abandopa emisango waliwo abalamuzi abanga Isma you wake me up every day when I have forgotten even my alarm. Don't tell me nga tebagala nakuwulira nti no wanyiziza kituuke mu bajaasi jalla jalalu la hawla sadida wala abajasi buli omu ikyuli wewe kyamani Toyota akutumiddeko nnyo n'abakuumi bo bonna ana twekoze ebintu site aidala ensubuga boyi wange simanyi nakumanya kubanga olina okubeerawo gwe nannyini sitayiro mu nsi eno aidala ensubuga ku sitayiro tomutidde omwana oyo ku university nga kyeyeekola mu sitayiro aidala ensubuga njikuleetera eggaali ya papo pata yonna naye baminisita nzija this marketing with blogging nzija ku your office door to door. We need sponsorship. Yes, we need sponsorship from you. Mulabe ICT balio munsimini honorable nzija sikulisanga na luli wafuna ati attack. I'm coming. Patroni wange mama sebugwa I'm coming. Ajati Misa Kabanda I'm coming. Madam Babalanda Office of the President I'm coming. Nabanja honorable retired honorable right honorable Nabanja to their office me coming. Yes. Kati wawulira ndowooza office zenzigula. Onesimbe mozi wulira zenzigula office. Rajab Parliament Office of the Speaker I'm coming. This involves the speaker 100%. It involves the speaker. Yes. Ajamis. Nino genderanda ni marketing gama yumba. Mbanyonyole kwa mpamu vila. Yes. Abagule nyumba za, abasobole nyumba za Jamisi baliranda ni na America. I'm coming to explain to you in full details. I'm enterprise representation. I'm a bidea. Ichuli octopus. Ate bitongole bingi bichampita. Okuba omwogezi wabyo. Aba Uganda Fino Service sibategeera. Munkubire ku simu nane bakirayant. Nga bagenda ku Fino Service nga bagenda fuuka ba member bamwe nenga bazerwa ichuli. Call me. You call me, ichuli is for calling. Nze sikuba masimu. Amasimu bagakubiranze. Nze sikuba masimu. Ne message ndwawo zidda. Ne isiza ddala nga buli busta. Ate tombuuza mu lwaki tewazize. Sidda mbibuuzo webityo. Kili president obadde ki? Nga Juni mwenda oba abiri mwende gwe palaso wakitompereza message za date nezitegeera. Adda mu kwegolola mu buliri wampereza ku posta yonna gwe palaso. Amamba kubiriza mutawani wa Pros addirira asembayo omuto ayina show mu cricket oval mu Juni kali tampereza posta n'omutunuulira nadda mu buliri ne yeegolola alowooza pata amaze ogiranga pata nga togitadde wano wa ichuli
program ene kuletera Rights for Maid Association era nga abakadama mumanyi muina association ebalwanirira nagira bakonge egenda siba full figure we mwali mumunyigidde never knew tumuina obukulembeze obwenjawulo kati obonna bwagadde nnyo Rights for Maids Association era omuwala akulembera ekibiina kino omuwala muto yali kadama tuyina okwebuuza akajjoyijoyize naye association ye yakayamba abantu bameka bagimanyi mwali mugiwuliddeko naye nga kawala kato kali vibrant bakayita Madam CEO akanya kanyumidde talina wadde tutu muto naye taito erieti Madam CEO why not muntu bamuyise erinnya lyenganze ndigana ama Madam CEO remember olina obeera ku wano nani neichuli integrate Rights for Media Association ekola ki lwaki kayanja bulijjo tatubuulira akanya twala baana naye tateekawo association ya ddembe lyabwe kati na association yeerwanirira ddembe lyabaki lyabakadaama olina obeera member mu association eyo eryoke ekulwanirire si kulinda ofune ekizibu ate olyoka ogambe simanyi tetulwaniridde naye erwanirira bammemba abali mu Rights for Maids Association loud and clear ogwanga Patrick ne muvawala muvakiso waffe yuna presidents and vice president muvawala wegendereze bwolaba Megadi nga akusekera kubira jambo mwewale bamuleeta mu kifo ekyo mukaama wabula nkujjukiza ali mu America register today nammwe abakola mu yuna mutandiko kyusa ku constitution omuntu alonderenga gyali mu state ye yes musindike meira abantu bavotinge omuntu ogende yuno okubawo nga omukulembeze yatuuzibwa obanga kwolwo lwakola meide ng'okulayira naye lwe mulonda ate lwe muyina pate ate lwe muvotinga lwe muregisteringa ebintu byammwe byonna ne bibeeranga abatali mu Amerika mwewaananga kikati nga n'ebyokulonda byammwe bikyali matankane londa mu Patrick Ogwanga ne muvawala osirike loud and clear kasoko ga mubugumye kasoko mumubeeredde ki nze ndaba abantu bangi bali kasoko kasoko talina musango gonna sigulaba nawo tisimanyi yatudde ng'omuntu ayogera kyogamba wenkulinaana nga onywa obutwa nga nange nfa mutwale erinamu olugezigezi kasuku vlogger. He can get content, apply it, put it on YouTube for people, his fans to view. Tamale Mirundi is an expert communicator who has been a communicant for the president for 14 years. Who doesn't want to take an interview from such a prominent person? Gwe. Kasuku has no anything to answer to anybody. Kasuku never insulted the king. He didn't. Even Mirundi never insulted the king. He looked at the pictorial image. Yatunudde ku image. Kati mwandibadde muyombesa yakubye Kabaka kifaananyi. Si muntu omuntu wagamba nti empologoma ekoze enetera kwenkana mmesa abaakuvumye. Munoonyezawo justice scapegoat olw'okuba mukimanyi nti Tamale Mirundi mupangulukufu temujja mmalako naye. Kati nemunoonya solid nemunoonya we mwewogoma ne mukwata kasuku olw'okuba mukimanyi kijja mubeera kizibu okukola ki amma tobaddamu semanenyere toyina kintu kyonna kyoba weetonda no mususa ebintu ebimu akajanja abantu ba NUP ebintu bwe byabalema kati mwadda ku kintu kimu kyokka ku bulamu bwa Kabaka. I want to inform everybody. Nakatadeo status. Buganda Kingdom. You are safe
with NRM and Museveni, even when King departs this life. Muli safe, tewali kijabao. Era mujateka ko Semakookiro. System yonna eri clear. Why are you bothered? Temukyayina bye mwogera ku politics ababaka bammwe babalyamu olukwe babeefuulira kati munoonya soldo mu bulamu bwa Kabaka. Yes. Senga Kabaka afa n'ava mu nsi eno ng'olwo mukola ki? Mwera n'amalagira mumugezesaako kubanga mukimanyi nti waali mulamu is being taken care of. Otherwise mwaba NUP mwagwa. NUP yagwa. Hey, Bobi went wabula we yebuuza Namboze. Namugamba kali kagumba kalakira. Ochuka nga kakulakidde tolyange ngege mu nzikiza. Akagumba kasobola okukulakira mudasi wa maziga gakamonde gali matono. Namboze kagumba. Ndowooza awe yeefuga zibalometa. Yagobako bala. Yamukuba statement eji bala ne bw'omuyita ku balobeta talidda. Namboze kira ayinawo akulindira ku bullet eji ne Zambala agimanyi aholodinga program nagiholodinga nayoka agitera Namboze nagimuyira Namboze nalyoka kola na baba kumaliriza omulundi gumu. Kulayije tewamuwulidde. Kekemya omukazi oyo abadde mu ntalo nnyingi. Bobi Wine tojja sobola Namboze. Wagenda ne uwa kuyamba okwesimba kaluluko nagamba milioni 10 nezi no uvayo ng'opyanta teyakuwagira ate n'ayingira mu NUP ate n'akulaga nti kuba meeya awagira Lukwago era nga tulina kyokolawo toyinza musobola oyo muveeko. Namboze yereze ne Museveni ne beerega goyagala Bobi Wine otandike abo wabaleeta mu NUP bagiwamba baamala tosobola beekuula abo aba DP block alaamu alamayi egwe emitwe 5 nga gyabalooya Mpuuga Muwanga Kivumbi Segona abo bawulira basatu abo Segona Muwanga Kivumbi when was the last time you have seen Muwanga Kivumbi participate mu ebintu bya bali baveeko bali bayina akantu kabwe kebatambuza toyinza basobola wetwogerera ababaka afuma bafume anti last week na posting ate nesanga nali nekitu kyembatereddeyo mulabe naye nensanga nga te management ya nekijjawo. Bobi Wine yayita ababaka ku kitebe bajja 21 mwalimu omu yekkono ow'entebe Kabuye owa DP block bonna abalala tebaali. Bali ku bizimbe Joyce baagala wanyiriridde mu jjiini jjo ng'otambula n'essennyonyi wenna naye bannange Joyce si yegwe yayinanga ensonyi nga twesiba ku Joyce mu secondary naye nga talina Joyce naye namulabe mu jjiini simanyi balemesa kizimbe tebakigula simanyi disimane mumala budde teri muntu ateekawo ekizimbe n'okisobola naye Nabukera yatadde ekizimbe maama amaanyi mangi nnyo madamu Nabukera nkubuuzaako ngende ku Wilson mubuulizeeko awa nti atuula ku kizimbe ky'okuva ku makya mumuzannya Nabukera ku kizimbe waabeera we bamuleetera obuugi n'emmere gwe ngodde yeka weetuulako otunda kiba kigule kikyotunda tukigule. Nze nakedde naleeta luli amakanzu gange era olwamaze okugaleeta weeti empyaka nafuniddewo otunda ki? Tolina kyotunda tolina kyogula ate gavumenti teri bwavu bujja okukuluma. Sebo mirundi yali communicant wa president Kasuku mwekwasa wa bwerere gwe wali okoledde ku president gwe goyise mirundi mukamwa omuvole
nabalabye muvoola mirundi mmwe mwenna muyinza okuvoola mirundi mmwe sooka otegere butegeezi nti yali communicant wa president emyaka 10 n'egi no one else and nobody else still katoyo goyita omusiru tamanyi communicating nga Buganda tennamuloopa waliwo ebintu bye mweteekamu ebitabakwa nemuyita we muyina okukoma manya level zo mu communication abantu mwenna abali mu kuddamu mirundi none of you aweza wadde kwota ya intellect gyayina ne bya service so shut up temututijjira na kajanja katalimu timubadde na content kati bonna kati no mirundi ayizo babulira ku Kabaka ne mukaaba n'amaliza nga bagamendo baga nti si Kabaka. Yes, because the reality wetyo weri teri isi ebera republic atenge erimu king. So go just kyakole mategeera no kiteeka ku mutima tera nenga teri isi erimu a republican country cannot have a king. The two can't work. You are either a king, a monarchy, or a republic. Yes. Republic of South Korea. Ate waliyo king, ngoba king ki. Ense ina president tenza bana king. Impossible. Netu kitwala nti omanyife tukkiririzamu era bene tumuweera ddala ekitiibwa nga Kabaka. Yes. Nenga mbitabo ebiwandiika ebyensi eno si king. So mulekerawo tijja omusajja alina abaana be n'olaba atijja nga talina na kyalina Kabaka. Yes, kale kituufu oli mutanda waffe naye we bituuka ku by'obulwadde abaana be weebali baganda be Katikkiro yatugamba dda waliwo abantu abavunaanizibwa abasooka ffe abakopi tuddeko. Mulemye okulaba ekiso ky'embuzi muli ku kasuku kuba mumanyi kasuku ayakamalo soma mulowooza mwagala mu madamage nga abeeko ne it cannot work. Kasuku should not apologize, should not ye mirundi Kasuku yabeera ne grief tinga mirundi ayogera n'abeera grief n'akulaga nti omusajja lyangamba sirikkiririzaamu naye munnange kati nkole ntya. Yavumese okuvugesi oyo gwe mwagala okweteekako Bugingo yabadde ku graduation y'omwana we kati ate oyinza omuvumira ku TV ya Bugingo tosobola. Oyo mirundi alwaniridde Bugingo entalo era anaakikola ajja maliriza TV emulemi tosobola. Oyo musajja muveeko communicant yamanyi byayogera aba abemmengo banyize bamutwale mu kooti naye gwe okuddaawo weefuula alumiddwa ennyo olw'okuba nga ate tolumiddwa na kulumirwa just oyagala piikinga ka content ke muyina nga bano b'owulira Isma lwaki oyomba n'abayimbi abato abo bonna baba banoonya ki ate omutakima ki mu kuyimba omuto yatya nayombyeko ne Felicita naye era ogenda olaba nga wa tekikola okwekakatika tekikola kifu. Bonna babadde beekakatika kulinnya Bobi Wine batunuulire nange yagaanirawo nze ikyuli kuva dewa nagaana neŋŋamba tetusobola kuwa muntu nga Bobi Wine bwa president. Buli muntu naŋŋamba wegendereze kati baatuuka mu reality. Have you seen that nti okuva bakwata Bobi Yanga firi Bobi Yanga tebiriiwo buli omu akola bibye byakyuka momentum yakka bakukwata lulwo no bakutwala ne basiba Bobi Yanga abaluwa lwebadde bamukwata firi Bobi Yanga firi kati momentum mugigenderere ku internet olabe bameka aba NUP totunula ku balala tunula ku ba NUP bokka
abali mugamba fili Bobi yanga tebakyabiriko embaga z'abamalamu amaanyi okwekyanga okwekitaliyo amasape ne kamera ag'obuli kaseera abantu nabo ne badda ku tikitoko ya ba nupe ekigwo mu kifo ky'omuntu okudda ku bya Bobi yanga babeera ku miki simu zifane nga beesekera subhanallah continue nga bagula data bava ku bya Bobi yanga machete ba politician balya nyama supu buchai busuti use a fool to go where you want to go musange munyumize emboze ezimunyumira sabe ngenda mutta sabe ngenda mukwata jeke sabe ngenda mukuba mulaba musune asanyukirire akulonde oyingire mu musala gwa bukadda 35 yadde yalonde scrap atunde nyanya alinde okubba akasimu yegaye tikunsaliyeko makoola saladi zimufuukire saladi siasa mbu yasoma siza kyogerazo omusajja birungi profesa w'amazzi awaddekamuse okayingiro niyo on risk kasuku musajja ali kasuku bamustopping okukola interview n'emirundi era yabadde ndowooza bazeemu buzzi naye kati mumutaddeko enkongoola etalina amakulu lw'okuba mutya tamala emirundi siniya ate nga ne katabani ke mukamanyi kavuddeko nga kavuddeko kaviirako ddala kati ne musamba ngamba kati gwe tugenda osamba ye kasuku. Why do you choose innocent people? Ababa sobolo benganga mubatia. Yes. Nze wenagenda mu church nga temwayogera. Kuba mukimanyi I will defend that within 2 minutes. 2. Yes. Mwina abantu bemwefunira. Ne mwefunira abantu ne mwefunira kati bachiwa jinga ichuli. Mwanvaako. Senkubuge yasoma bishi munanasi tamale mirundi yagamba nga Bukenya yavudde mu government ya Museveni nibabuza tamale mirundi ku Gilbert Bukenya tamale mirundi yagamba ati Gilbert Bukenya professor wa hygiene Butandalo simayi woyoze ebintu tobiyiwa wano kabuyonjo gisime mu mita 4 agade professor wa hygiene timulembe guno ogwatoye flashing ate kato ya china wa professor hani gokyalagirira toyi ate ziri munju tukyayina obutandalo kaga kato yutayina yayina kubayina mugoba professor of hygiene nze sisobola kumanyira menta wange tamale mirundi menta wange ni Franka Gashumba sisobola. Yes, abamulumba mulumbe munamanya naye nze ate ndi ku timu ye. He interpreted a photo on the newspaper. This is how the papers portrayed the king. Kati goyagala gamenti now empologoma fetuli bogezi sebo tukiyitanga wekiri kagambye nti empologoma efuuse message naye katono mfutu komete kaga alinga abatuse kamulali kamuyuziza ebisomo nkuubaawo tekamulezeki nekayoka kanyonyola mayega nanyonyola engalabye ogenda ova mu byakunyonyo nze sa interview nemutamala emirundi njirabe emirundi eki. You need logic. That man is very intelligent. No man is intelligent like Mirundi. Son of Mirundi is very intelligent. He knows public relations. He knows what he's doing. No one should tamper you. It's really the king.
You are smart jajja waffe. Adija kateregecho. Togenda kingambe mirundi 12. Mwala ye kifaananyi kyange ne penge ne movements. Neekyo lwaki ate kati ebifaananyi gyedde kamera zaali just naye olwo nali bubi nnyo. Mwanjogeredde omugambo. Weebaze Katonda. Byonna weebaza Amisi Kiggundo. Amisi Kiggundo. Era buli wenda bakatambika ennamuvoola mpulira bubi. Kyekintu ekinnuma. Empulira ne nga Mukama Katonda nali ku ki? Kiki kino ekyali muzimu ki ogwantuukako? Bannanga akavidiyo buli wenkajjukira nendaba maama wa Amisi nga ntema kuba mmanyi maama wa Amisi ayagala nnyo omwana we. Kati ate mmanyi bakamulaga ye tamanyi bya kompyuta. Ayinza olowooza navumye omwana. Senga nali mmanyi we bakajja ku internet nandikajjeeko. Nandikajjiddeko ddala. Kuba bannaye munnumye omutima n'akavidiyo ako. Evidiyo zonna endala sifaayo. Naye eyo. Mumulabe bannaye temusanga bamaama b'abantu. Bannange wosanga maama w'omuntu gwe wavoola. N'omutima n'ebyendo otandika okupiiwula obutinitini. Maama wa Misa asooka n'akutunuulira ati assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oli otya? Kati senga ajjukirira onaga siyoone yako. Kyova olaba mbakubiriza bato bange bazzukulu bange kozesa bulungi omutimbagano. Omwana oyo penge oba yampaga biki ku olwo oba yanteeka mu kokaina nga simanyi, because that is not me. Oh my God. Naye Mukama Katonda abadde mulungi. Amisi musajja mukkakkamu nnyo. Na buli muntu yenna yali amuvodde wallahi yamutuukako ne yeewuunya. Muntu bali ku Katonda. Bali Katonda wotuka ku Yasini wallahi. N'ogeza omubba nti nno wamubbe $5,000,000. Asanyuka agamba oyo muwonye talidda. Sinti agenda kusiba. Sinti ayagala omubbe naye bali Katonda. Abeesigwa. Yes, boss. Tikana happen kaluma. Kaluma? Waliwo nno etuba tunyumya naye ne baka kaluma. Mbagala nnyo mbagalira ddala. Yes, boss. Nakulogo tawadde makerere naye maama. Mwanvumye nti nno nali simanyi sinyirira Uganda enterezezza. Alhamdulillah rabbil alamin. Kubadde kusaba kwa Katonda. Yes. Yamanyi penge kye yantera mu kyayi kwolwo omwana oyo Mungu. Ama mikisimusi tufane nga nkwagala nnyo kyali wange webala okukola ebyakabi ku TikTok, FB, simanyi tuuka nkwagalira ddala Sefco Doctor kumatirira ddala bitya. Yes, liking, following, sharing content waba blogger bange Abdom Diribada, Dija Chigozi, Sarah Henza, Nasifu TV, Nabzi, Jose the Blogger, Nyonyi Nkeze, Bachiga Factisi, Basoga Eclipse, Gagamero TV, abantu abenjawulo, Sanchez, ba YouTuber bange Sanchez, Secretary General wange Duke Fred Mwesigwa, Media Estate. Genda yo for serious content. Genda ku Media Estate ya Duke Mwesigwa. Liking YouTube ya Abdom Diribada. Following chali wange mita Fake Love. Alieri mu Big Talent. O following
abantu banga abakabi abenjawulo peng Lucifer Nation page eyo nayo gifollowing Bukenya media not forgetting ate musiramu musatu bonge network Jackson emandu so wali emunyonyo kutumiddeko nye chali wange nja kuba nkusalako kirongo kyekimu the no same thing apply King Sang kutumiddeko nyo Team Palaso man add asa nkutumiddeko nnyo Uduka Wewes mu Stockholm Sweden amibas since Uduka Wewes kubuzizaako nnyo Question Sigo Black Aidale Nsubuga mu America Muvawala Ogwanga Patrick president wa NUP nani omulala Yanga mulombo biki bakona ebyo bikonwa lumonde bwakona ne womuza mazzi bikonwa tuli kubaliya mu voice tuli kuba Violeta twatambula dda tetuli kubikonwa Man Solo King story chama mi brother was so good oko glad TFT taxomike mi brushan exki matovu mchitegeera hamude tycoon hamude goat yes bachiga facts straight away ziza bafana ziza dancehall maestro ziza bafana yes kididi my favorite banange rekodi era ayimba rekodi era nayo wo mwana oyo aliko byakika bannaye kalikodi era kayimba bw'otunuulira abayimbi abawangula e Uganda oba abakulembera weewuunya ebintu bya Katonda n'oga oba ali feya kubanga bannange likodi era ayimba okulimba kubi likodi era ayimba naye eddalu eriri mu mutwe gwa likodi era ne munne kididi police must see into their issue kididi ne likodi era tibaina gye bajjalaga ku ddalu lye bayina kati no ate ye kididi muyayinya oti performer toyinza mwewala naye omwana likodi era ayimba bulungi yayimba bakabasajja banyuma ate banyumisizza muwuwe ate kati akolima kati simutegera oluyimba yabbalubbe yagamba alabye ebinyuma mu nsi ya Mukama bakabasajja banyuma ate muganda we yagenze n'amumogole mogolo ate nti azaaka abasitanti ez'ekisiru do you have any friends in NUP? Mu NUP ninayo wa Sky Soldier Dani City Ghetto Speaker awo bonna bange naawe ayekolera Sky Soldier Dani City Adam Musaluba mbayina bangi ku kitebe ekitegeera bafiiki simanyi Gaza abo bonna bafani ba ichuli Shibakolix widede tetubayinaako buzibu ba Shibakolix mubeereewo kayimba kalikodi era naye maama bani yakayoola ettaka yes nsabira nnyo sipapa bakute blood wange sijjanga kulambulako kuba processi z'okulambula ekkomera mu Uganda mwana zinyiiza omala essaawa namba bakuceekinga ate omuntu n'omulaba sekendi 10 nambi nsinze kooti yo ye law naye nkusuubiza okujja kweneddako era nga nkusabira mu law nkimanyi tebakuyinaako musango baagala just kumaliramu budde oba kutendewalisa mutima naye ng'ekituufu gwe ky'oba omanya wookomerawo we tutandikira nze ndiroyo sipapa obadde kyali wange sinza kuvaamu respect general ichulidde goat Sara yenza owange namulabye yekoze ebintu omuwala oyo sijja musobola
nina akawala kange kengendo leta wala wala bestajja kusobola abali nnyo ku public demand nga buli muntu amwa mukubi kamuleke ngenda leta nakawange munakyalo wabula mbakubiriza ba bloga bonna mu ggwanga nti tuyinayo omupiira ne ba tikitoka tuyinayo omupiira ne ba tikitoka fe tuli redde be ba organizer tulinze bulinzi batugambe ddi but when we call upon you come and be there kivola tugambe tewewala community participate bwowulira omupiira gw'abana Uganda gendayo kati tuyinayo omupiira gw'aba bloga ne ba tikitoka yes ba big tiktokers ba small tiktokers bonna bagenda bera tugenda bera wali kabalagala emabega wa KFC kale kigenda kutokota se kisaanikire content agenda kuba mungi imagine making wali ono obuviri wali kamusiramu we kali akolu kofiira ono wogulevu waliwo simanyi chakala wagenda beira ba tiktok ba blogger kati go YouTube atotulutya anti content abatu dawo okitegedde. Love you so much, love you always. It's always nice to meet me. Ndi mu kisiibo sagala muntu yenna ndowooza nti nja kuba mu ntalo zonna nze natandikadde ekisiibo kyange ndi mu kwenenya wa Allah nsobole okuntusa ku birungi ntunda makanzu senga namanya bizinesi ya makanzu bwekola haidala ensubuga aguze kanzu kumakya ziwunya zukuka tojja funa sente ng'oli mu buliri bakulimba zukuka omutima gujja kukuba otandike musimanyi yikyuli mpola nakuddiza enkya zukuka sente z'ekkanzu kangende nziweereze Dubai bampeereza ekkanzu endala mujahidini akakopo ka empire bigger than the rest better than them ne wana wocha bakolerawo akantu nga katabu nnyo Farida nakaziwe n'atulumya simanyi mwasisemti nakawumuza watakyayina kyaŋŋamba Bruno kenkubuuzaako oli otya my friend bannange tonkubira kunneewolako kakalaamu simanyi keizi sirusiya nedda sente za capital kirongo si za kulya za makanzu zino za makanzu natunze makanzu era nkyaleeta makanzu bambi mwagala amakanzu gange bambi mufuna amakanzu ndeta ga style agange gaswaga ga style aya dija katerega uya atayagala abaya bannaye mugule kanzu nsobola okugulira omuwala abaya bebe kulu yaŋŋambye njitwaleyo sinafuna just budde kyovola baziweddewo nkugambye ne bwonsaba ekkanzu sirina kanzu ne bwoleta obukadde bubiri ku Mande wendeeta stock empya yes jajjangulirayo ekkanzu linda bagule zino sya funa omuntu agule zino ekkanzu nkugulire mbagala nnyo mbagalira ddala till we meet again ichuli yalo